protest vote yatandise dda era nga munnange mu primaries eza NRM obusungu bw'abalonzi bweyolese anti munnange 80 kwabo bebaali balonda ku mulundi guli 2021 tebabakomezaawo abantu babagobye. Kakati munnange Nabbanja mu process eyo nti yafuniddemu ekikundi musosola ndaggu era eyakimukubye yani muganda wange tuula butuuzi. Kakati Lubongoya atugamba nti 2021 twali kuwanaanya Nup yawangula akalulu ako naye munnange bwato Jene Museveni ne yewaŋŋamya ku ntebe. Ate nga munnange mu mbeera kwegamba ey'obukyayi Muhoozi alabika asula akukunadde nga lumonde mu kikata. Bobi Wine amusuuza teyeebase bw'atamwogerako tasobola kubeera ng'oboolyawo afuna emirembe era ensonga nnyingi nnyo abantu ze batadde ku ekyo lwaki yatuuse n'okwogera byeyogedde era nga munnange byonna wano ku Uganda At-Large nina kuba mbikugamba. Ate nga embeera eno kigambibwa okuba nti nno yamutuusa ne ku kulagira mbu yalagira yawa ekiragiro mugende mu mukwate naye ne bapinga b'officers ne bapinga beyawa ebiragiro ne bagaana era nga munnange bamaze okubeera nga munnange ate babako gwe bakontakiti nga n'abagamba temugeza ani oyo. Kakati bwetugendako mu kibiina ekya NOP Latifu Ssebaggala naye alina ensonga ze ku Nyanzi era nga yeemulugunya ku Fred Nyanzi ate nga ye Fred Nyanzi munnange bw'atyo awakanyiza abagamba nti ayagala kujja Kawempe North agamba nti ayagala Kawempe South. Mu kibiina ekya UPC ekiri ekifumba mutuku ate akena munnange waali kooti emaze okubeera ng'ekakasa mbu abiviireko ddala era obukulembeze bwe munnange bamaze okubeera nga babukomekkereza teri kulanga kulala kuleka mpozi muganda wange era abaamuteekako era nga security yamuteekako bamuteekako wansi wa security ey'amaanyi ennyo n'awamba obukulembeze bwa UPC naye kooti bwetyo munnange ate yamaze dda okukakasa kuwa lubiri era byonna wano ku Uganda At-Large ngenda kuba munnange mbikubuulira. Kale munnange bwentyo nkulamusizzaako gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo era nga teweerabira nti aba Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku Kasozi Jjanyi bw'otuuka Namulanda Kitende oba Kajjansi buuza bubuuza Jjanyi ku kyaki bw'otuuka awo Hillside View Apartments ojja kuba ozituuseeko eno munnange gy'osanga apartments enjoyoto obulungi omuli ebisenge ebisukka mu kimu ate nga ekiyungu kya mulembe eddiro lya mulembe buli kimu mwekiri twala butwazi tulwoto ebisenge ebisukka mu kimu ate nga amasannyalaze tegavaako wifi weeri parking ya mulembe security weeri tenti weeziri wabweru awo sigamba nti wopangisizza woobeera wokka osootuulako wali wabweru n'oyita ku kasana oba mukasiikirize awo okawoneka kufuuwako bw'oba okoye ku balcony. Kale munnange transport wabeerere gwe naddala ng'ova ku airport oba okumpimpi awo gwe kasita munnange obuukinga aba Hillside View Apartments bwe batyo bagenda kuba bakusindikira emmotoka ekunone ku bwereere beba Hillside View Apartments. Ate nga aba Maintenance Palace bano balina solar systems kugambye nti abantu bagenze ne bagula solar systems buli omu mu capacity ye ate nga kwegamba kibaleetedde okukakasa nti amasannyalaze osobola ogakendeezaako osobola ogakendeezaako kwegamba ku nsasula biiru ennene ebintu ebimu n'obijjako amatala n'ogaggyirako ddala security lights ne ziba nga zo zeeteekako zokka zejjako zokka kasabuziba kasita bukya nga zikozesa maanyi ga solar water pumps zikozesa solar water heaters mu binaabiro zikozesa solar CCTV cameras zikozesa solar nkugambye beba Maintenance Palace balina ebyamazzi byonna balina ebyamasannyalaze bakubireko. Dokita waffe waali ku ndwadde ez'enjawulo abantu bangi baŋŋamba nti Uganda At-Large tetuwulira bwolanga dokita gy'ali muganda wange dokita waali nnyo wabula yannema okuleeta wano ku Uganda At-Large simanyi na kumanya kubanga njagala annyonnyola abantu yes kiki ddala abantu abannyonnyola oba oli abo eddoboozi lye
abantu basobola okuliwulira naye munnange omusajja atya naye nga gyali ku birwadde gwe birwadde byonna ebikuluma pressure sukaali prostate n'ebirwadde ebirala dokita waali. Ate waliwo omukyala munnange gwe tunoonya wano ayitibwa Jessica Nalumansi Kasozi obanga gwe Jessica Nalumansi Kasozi era nga oli muwala wa Venancio Ssennoga yakolanga ku Radio Uganda. Nkubiraako enamba zange wezirya mu esembyayo 115 endala esembyayo 73 Jessica Nalumansi munnange waliwo akunoonya akwetaaga. So nga ate abamukisa transport services bano balina emmotoka enjoyoote obulungi munda era nga basobola okukunona ku airport oba okutwala ku airport obutasuula budde n'okutambuza mu ggwanga wano mu Uganda mu kifo ky'oyabuligadde okubanga ogendamu ewatali kutaataaganyizibwa. Bano basange ku 074 9 32 73 074 9 032 be bamukisa transport services. Kakati munnange tugandira ddala mu maaso nga obusungu bw'abantu bwe batusookerako obusungu bw'abantu kubanga buno butambulira wamu ne protest vote butambulira wamu ne protest vote. Muganda wange tewerabira Timo Property Consultants Limited bw'oba oyagala ogula ettaka bw'oba oyagala okutunda ettaka ery'ekyapa bw'oba oyagala okuzimba ennyumba oba okugula ennyumba balina construction company ey'omulembe ennyo beba Timo Property Consultants Limited. Alright, kakati munnange bannayuganda mu kulonda okwa NRM banna NRM bakakasa nti abantu babalaze kye bayita obusungu. Kakati tuli kyali wano mu Buganda naye kakati national wide abantu babalaze obusungu mu kulonda 8 ku 10 ba MPs be bati bonna bayereddwa eri bali. Bino nno munnange byatwaliddwa seriously era nga eyabitutte mu ngeri etali ya kusaaga ye MP owa Atuke County Paul Omara yasobodde okutunuulira ekintu kino n'akinnyonnyola bulungi nnyo nti abalonzi balondedde mu busungu temutumanyiira. Naye nno abantu bagamba nti nno nti controversial bills kati nga coffee bill UPDF Act ezo muganda wange ze zavuddeko obuzibu obw'amaanyi ennyo nti abantu bwe batyo ne banyiiga ne balagirawo obusungu ate si bwe mundi ogusookedde ddala. Kakati munnange omukulu Omara atugamba nti waliwo embeera yeetaaga okutunulamu naddala ku kibiina kya NRM. Balina okutunula into the attrition rate engeri gye bakendeezezzaamu oba gye basazeeko abo bonna kwegamba be baali baawa akalulu bwe baba tebabba bubbi 221. Omara bw'atyo bw'atugamba. Kaakati munnange era kino bwe bw'okitunuulira agamba nti abalonzi abasinga obungi baagenda okulonda nga balinga abali mu mbeera eya tetwagala kumanya nga balinga kwegamba abalina okumanya okutono nti ba MPs babalonda kukola ki. Era munnange omuyaga bwe gutyo ogw'obusungu ne gweyoleka era bangi ku bo ababaka ba palamenti aba NRM ne bagobwa mu ofiisi nga abantu tebafudde nayo oba ababadde bakola batya oba bakola batya nti omuntu ne waba alina kaakozewo ng'oyinza ogamba gundi oyo nno abadde kale bo abantu baagoba bugubi. Era nga mu nzivuunula eyange nga Uganda atalanyinza okugamba nti ebyo gye bayita protest vote nti abantu akalulu ako ke baswagamba nti kale gwe tetujja kukuwa nga tuwoono era bwe kigenda okuba nga bwe kyali 2021 abantu nga akalulu konna bakateeka ku ambuleera ku ambuleera bo nga tebaagala kumanya bali ku protest vote
nga balina ebyo kati nga we nkutegeezezzaako Coffee Bill, UPDF Act, okozesa abantu mu court martial, ebyo ng'abantu byo be baliko bagamba oke buli yamu akiwagidde, kale katukulinde omukadde akwasiza ku mmere ye. Kakati munange Omara agamba nti Parliament wamu ne Electoral Commission balina okubeera nga balonkinga ye kyayita civic campaign, nti mu 2026 nga tetunatuuka mu kalulu ako okusinziira ku ye agamba nti okusomesa abalonzi kikulu nnyo mbu buvunaanyizibwa b'abamemba ba palamenti, mbu ekyo kigenda kuyambako mbu oba oli awo abantu bakyuse voting patterns. Naye muganda wange abantu bo byokoze byebyeyogerera, bwe tuuka mu palamenti weemamaaze wagira ebitajja jangu eno ku nnyimbe obagulire ebitole by'emmere. Ebitole by'emmere tebibalya okubawa omutwalo 2,255 tebijja kubayibula ttama, abantu bajja kukuba akalulu, ojja kwewuunya. Kakati munange omubaka ono yagamba nti ekyo ye alaba kyekyetaagisiza ddala, kubanga munange yakiraba nti abantu engeri gye balondamu ya busungu. Abantu balina obusungu. Yes, abantu obusungu bakola ki? Babulina obwa ddala. Kakati g'olemeddwa munnange okwesomesa, kakati oyagala nti bakusomese, kugamba ate g'olemeddwa okwesomesa ate basomese ffe abalonzi mbu tulonde ggwe emmome, atuuka eri n'otandika okubeera nga ozinira ku ntoli, ozirira ku ntoli z'abamukwata mmundu. Kakati ate olwo mbu g'olemereddwa okwesomesa otuwa ensonga lwaki twali badde tukulonda. Ffe ate mujje musomese ffe ate olwo bayise budget olwo bakati bino abyogera bw'atyo, naye kati olwo banayisa ssente bayisa za ggwanga bwe basomese abantu, basensitizinga abantu ku mugaso gw'okulonda na lwaki baali badde balonda n'ebirala. Museveni yatugamba nti ye ayagala n'abo abeebaka obwebasi mu palamenti. Kubanga bills ezo zaali badde ziyita nga bamaze otwebuuzaako waakiri ntukuba akalulu k'ekikungu. Kakati lwaki muganda wange muddaawo ne mulamentinga nga babakiikinze out? Kiba kibagwanidde. Tubalinze bulinzi 2026 ate era protest vote bwetyo munnange, kubanga bali tubajjeewo betulese tetubamanyi, kitegeeza nti awo kajja kuba kakoze eki, kajja kuba kaweddemu. Kakati munnange era mu kulonda kwe kumu ag'omunkubu galaga nti Nabbanja baamutujjiza ekikonde, naye nga ekyamutujjisizza ekikonde kiki era ani yakimukubye? Munnange Nabbanja yakiguddeko. Omwana yamukubye eŋŋuwe gye bayita musosolandaggu, Prime Minister Robin Nabbanja, anti ye kugamba ebintu abikola bw'atyo, buli wamu ayagala atuukewo, buli wamu k'omwana nti tolingiza mu kiyungu kupu. Kakati munnange mujjukira eŋŋumi eri eya Seekoli yali ambu ayagala okugoba Bobi Wine mu mizikiti, yegamba nti nako zirimbu alina nnaku mbu ajja musaza mujjukira. Kati omwana yennyini gyeyakoze eki, gye yamusazizza. Kakati munnange kabadde kaseera kakuswala, era eno violent incident eri linked ku kulonda okwa NRM primaries ezakaggwa e Buganga East constituency gye babadde. Kakati nti Nabbanja newankubadde essaawa eno tali mu ggwanga, mbu ali mu America eyo, yagenze ku attendinga high level United Nations Forum wali mu New York.
Reports ziraga nti gyali agira n'afuna ku ice n'ayisaako wano ngati omwana yantujizza. Kakati nti baamutujiza engumi mu feesi nti yabadde heated confrontation mu kulangirira Onesmus Twinamasiko nga omuwanguzi owa parliamentary primary, era nga sikafu eno kigambibwa okuba nti munnange yabaluseewo nga Nabbanja mbu agezaako okuinterveninga munnangirira ey'ebyo byabadde bivudde mu kulonda, kubanga ttiimu ye mu Kampala yabadde egamba nti ebyabadde birangirirwa mbu byabadde bikanikiddwamu. Kati abaalabyeko n'agaabwe bagamba nti nno nti okukaayana kwabadde kuzimbiddwa akaseera, kugamba wabaddewo akaseera ak'okukaayana okumala essaawa eziwerera ddala, era nga bagamba nti wabaddewo okukyankalanya obululu mu rival camps, wakati wa rival camps zombi, era nga Nabbanja bw'atyo n'ayingiramu okuchallenginga process. Kakati awo muganda gwange bwe yazze mu makkati awo, omwana n'agenda amutujja eŋŋuumi, era abaabaddewo bonna bamukubye naye n'agamba bankubye, n'akakasa confirmed nti panchi ekoze eki era ndinze. Eri point neekola ki neeruma. Naye kugamba ekisinga okunsesa mu bino mu mbeera eyo y'okuswala okumanya nti eŋŋuumi baagimukubye n'akakasa nti baaginkubye baasaanidde, teyaloopi, tewaliwo kugamba ngeri yonna yonna, naye ng'eŋŋuumi yakoze eki, yo yamukutte era gyali muganda wange ali mu kunyiga. Kati n'abalala muganda wange kugamba okulonda okwo obusungu nga bwe nakugambye, obusungu bw'abantu bungi nnyo, bungi ddala ddala mu ngeri y'okukoowa, era abo be baasudde oba be babbye obubbi, kubanga abakadde abasinga obungi babbye bubbi, baatuse n'okugamba nti tugenda kukwata obuwagizi bwaffe tubuwe opposition. Bagenda mu kukwata obuwagizi bwabwe babukole ki? Babuwe opposition. Njagala mutegeera amakulu nti protest vote egenda kufuna etya omuzinzi. Kikifaananyi kyengeza kukusiigira nti tetwagala tutuuke wali bagambe nti NRM obuwagizi bwayo tebukola ki? Mbu weebuli bwo tebutoolekako. Muganda wange akamyufu kaabutoddeko dda already, era MP Omara yatukakasizza watuke nti obusungu abantu bayolesezza bungi nnyo, ebitundu 80 ku buli 100 eby'ababaka ba palamenti be baalonda 2021 bonna baabagobye mwalaali. Kitegeeza ki? Ti protest vote tugibalire mu 8 and above. Kitegeeza kubanga obusungu bugenda kwegatta. Tulabye abantu bangi nnyo ku nkuŋŋaana za NRM nga boogera ku Bobi Wine nga babagoba, nga babaŋoola. Mubadde nga mujja mu biraba ebyo byonna munnange, era nga bwe mbikunnyonnyola essaawa eno njagala obeere nga obitegeera, kubanga nze nabagamba simanyi ebintu mbiraba nga bwe mbiraba. Naye munnange Rubongoya bw'atyo n'ayongera okubeera nga atujjukiza, yagambye nti akalulu ka 2021 tewali kubuusabuusa, Nuupu yakawangula, naye munnange abasajja baasalawo okubeera nga beerangirira bwerangirizi, nti era buli omu akimanyi, ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti akalulu akaayita Nuupu bwetyo yakawangula. Nuupu yakawangula newankubadde nga munnange kyali kibiina mu kaseera ako ekipya ekyali kyakawandiisibwa, naye munnange kyayongera okubeera nga ate kifuuka target era threat, ekirooto ekyentiisa eri state nga bakirabanga ekyinterferinga mu bigendererwa ebya General Museveni, kubanga kyali kikula ku speed era nga kifunye munnange obuwagizi obw'amaanyi ennyo. Kakati Rubongoya yagamba nti baali bakalangirira ekibiina Nuupu, gavumenti
n'esalawo okubeera nga etandikirawo okubatwala mu kkooti na buli kimu. Kakati newankubadde nti embeera yali ya bunkenke na kutya kutiisibwatiisibwa, bakandidates bangi baafuna obuzibu okusa ne main candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu yali sibye kuba president mu kiseera ekyo, era bangi ku bo baatuuka n'okubeera nga balemererwa olw'okutiisibwatiisibwa kuba baba discouraging okubeera nga babeera nominated under NOP. Naye kino munnange tekyalemesa kibiina kubeera nga kitakinga over, kubanga babatwala mu kkooti buli wamu. Climate yali ya bunkenke nnyo, era bangi nnyo abayagala okubeera nga banominatingibwa wansi wa NOP bonna baba intimidatinga, babatiisatiisa. Kakati bu tactics obwo, obukodyo obwo bonna bwa designingibwa okubeera nga banafuya ekibiina ekya NOP foundation yaakyo okubeera nga munnange bakirimisa okubeera kisaasaanira eggwanga. Naye abantu bayangu okubeera nga bategeera obubaka n'amakulu g'ensonga, era akalulu 2021 abantu baalaga kiki balinawo. Kakati tukimanyi bulungi nnyo, ffenna tukimanyi nti NUP akalulu yakawangula. General Bungu yazeemu n'akikakasa nti NUP akalulu yakawangula, nti mu kubanja obuwanguzi ku guno omulundi tugenda mu protest vote, nti abantu balina kakasa bukakasa nga bw'onoogamba nti omuntu awoomeddwa okulya emmere bwe yagiguddeko ng'agitegedde bulungi enkya, ng'agimanyi bulungi nnyo nti omufumbi oyo bw'afumba katugeze omuceere n'ennyama n'amatooke biwooma, ku luno oba ku luli eyalidde essowaani emu agenda kugamba nti munyongereko kubanga tajja kudda kweyongeza. Oba bw'anaaba akola self service, kuba kati okulonda ebanga self service, omuntu akalulu akasuulira ddala awo ate n'akalinda n'akola ki, n'akabanja. Kakati munnange ebyo byonna nga babitegedde bulungi nnyo, tojja kwebuuza lwaki Muhoozi ayogera ebintu by'ayogera, kubanga okusinziira ku by'ayogera essaawa eno nga bwe nakutegeezezza nti kirabika Bobi Wine amusuza akukunadde nga lumonde mu kikata. Naye alinako we yatuuka ssebo n'asukka we yandikobye n'alagira Bobi Wine akwatibwe. Naye lwaki byalema? Bifo nga sinakubuulira lwaki byalema na biki ebyaliwo. Muhoozi ono obumu ku bubaka obulaga nti Bobi Wine amusuza akukunadde nga lumonde mu kikata, yatuuse okugamba ne buvuddeko mu kkutu nti kandekeraawo okwataakinga ka Bobi, mbu kubanga taata wange bw'ayinza okumpita n'akomplayininga. Already ekyo baakikola dda, era nga beewuunya nabo bagamba bannange entabaza bakadde si kyekintu ky'oyinza okuddaawo n'ogamba mwe kati omuntu yenna kasita asuula akantu mu ttama, awo wootegeerera biki byakweka kubanga aba ayiwa buli abamu ku bo. Kakati munnange Muhoozi bw'atyo akidde omutimbagano ng'agamba nti kalekeraawo okwogera ku Kabobi, okutwitinga ku Kabobi. Bigamba in fact teyagambye Kabobi, yagambye nti let me stop tweeting about the cartoons. Mukalekeraawo okuwandiika obubaka ku mukutu gwe gwa X nga bukwata ku bukatuuni, ku buddole. Mbu oba si kyekyo, otherwise Muzee will call me and ask me why I am calling Bobi Wine a cartoon. Mulaaleje. Mbu oba si kyekyo, mbu taata wajja mukubira mubuuzo wange lwaki oyita Bobi Wine cartoon. Musole bulungi. Bwe bubaka obumu bweyatadde ku mukutu gwe ogwa X. Naye kwegamba newankubadde abantu abamu balowooza nti Muhoozi ne bw'akwata emmundu n'akoba Bobi Wine essasi, mbu tewali ate kyekiyinza okubaawo, tewali kiyinza kubaawo. Era naye yakakasanga bw'asobola okumuusanga n'amukuba essasi, mbu kale asobola ye kugamba bw'afuna akakisa asobolera ddala. Kuba yetuyinza kuba nnugu ya just nti omuntu mubanja ssente, nti mubanje ssente zange.
tewali ssente zaawo z'obanja, wabula kino akirabira ddala nti mu butuufu Bobi Wine ekintu yakirinnyamu, tewali kyakkola. Kakati era mu ngeri y'okugezaako agezaako okunafuya Bobi Wine agamba nti ye yali mu primary Bobi Wine nga muhoozi already officer, yali mu primary nga muhoozi already officer. Bino ngenda kuba nkubuulira ate bwe yalagira Bobi Wine akwatibwe gye tugenda mu maaso, naye kugamba obumu ku bubaka kyengezako okukulaga nti ennaku zino bwateekako ku mukutu era nga kisooke tutumulye asuubira okuba nti oba yali alowooza agenda lifunira ku Bobi Wine. Abantu ne bamulaga nti kati batandise okubeera nga bakyawula. Kakati ye agamba ku mukutu gwe nti ye yali already senior military officer era nga mutabani wa General Museveni, nga Bobi Wine ali mu primary asoma. Mbu ng'ali mu primary akola ki? Asoma. Kugamba ekiraga nti already ye yeerabanga omuntu alina experience asinga ku Bobi Wine ng'oggyeko eky'okumusinga emyaka. Naye muganda wange, abantu ebintu bingi nnyo kugamba batandise okubeera nga beeta mu bubaka, babweta maddwa, babweta madda, naye n'abo abaali bawagira batandise okubeera nga beetamirwa ddala. Bagamba lwaki otubulira nonsensi ku ka Bobi, tolina byakukola. Era bagamba nti Bobi Wine afuuse ebirooto byantiisa. Bw'ogenda ku mutimbagano kirabika muganda wange ono atuuse n'okukosa, okumukosa psychologically ne mentally, atandise okumukoseza ddala. Kakati abamu ne batandika okulowooza nti oba oli awo obubaka tebuteekebwayo muhoozi, naye buteekebwayo muhoozi kuba kitaawe yakakasiza ddala nti obumu ku bubaka obuba olaga nti nno ayagala nnyo ensi ye. Kakati munnange, omuntu eyava ku zero n'akiikinga heights, nsuubira okuba nga abantu bamuwa ekitiibwa ate era bamulabira ddala nga omuntu kwegamba omukulembeze bo gwe beezimbidde ddala. Kakati ekintu ekyo muganda wange kiri awo, naye kizibu nnyo. Nalabye Diana omwanyina wa muhoozi okusooka baagambye nti yabadde agenda kufumbirwa genero omu era ng'amwanyudde mu bazadde be, n'avaayo n'abiwakanya. Naye nsuubira okuba nti okusinziira ku muhoozi engeri gy'akijjanyamu bakoddomi be, nsuubira okuba nga ayinza okuba nga ofiisa genero ali mu nsonga ezo yatiddemuko, naye yeesika n'agamba waayi tonteekayo feesi, omwana omusajja muko ayinza okutandika okuntabukira ate n'ava ku bali mulekere bali balwaboogo bwe. Jjukira nti kakati ono naye genero, kubanga bagambe wali omu kati wabula muliro ne bw'anaabyegaana already amawulire gabadde gaasaasaanye dda era mujja kubiraba ng'ate agamba kale. Naye ebyo yabyegaanye tetujja bimusibako by the way, naye nze kyensuubira okuba kirabika nti omuko bingi nti ava mu UPDF nga bamaze okumwanjula, ate ono ayinza okumuyita kuba alina okumuyita kuba mukama we jangu byatandika bitya, oyagala kusemberera, oyagala kukola ki? Kakati kubanga takitegeera nti kati ono genero ate ye tayagala kirabika. Diana n'atyamu n'agamba owanga tewaliwo genero yenna kubanga bakoddomi tabali bulungi yadde n'akamu. Kakati tugende ku nsonga nti akaseera kaatuuka muhoozi byabadde nga gyawandiika nti bawulira nga yebowa aba ayagala akwateyo ku muntu wa opposition y'omu oba wa NOP amutwale mu basement atulugunyeemu afune ku ssanyu. N'ayogera bingi nnyo n'okutuuka okwagala okukuba Bobi Wine essasi n'okukola kutya. Kakati nti munnange aba ali awo yeeperegeesa ng'atandika mpola mpola nga akozesa obuyinza obwamuweebwa kitaawe ng'alagira mugende mukwate Bobi Wine muleete, mugende mumukwate mumuleeti onnange. Security officers
ne bagaana be yatuma ne bagaana. Kati ensonda zigamba nti Muhoozi mbu yali alagidde Inspector General of Police IGP Abbas Byakagaba okubeera ng'akwata Bobi Wine. Omuntu omayizo ga tekisoboka ku Muhoozi byakoze ne byazze ng'ayogera kiyinza okuba tekisoboka. Tidda kisobokera ddala. Kakati munnange nga alagidde era mu kaseera ako jjukira nti already nga bodyguards ba Bobi Wine Eddie Mutwe n'abalala bonna amaze okubeera ng'abakwata atulugunyizza ate awaayo y'abalala. Kati alagira mugende mukwate Bobi Wine kubanga jjukira nti yali mu bubaka bwe yateeka ku mukutu gwa X nga atulugunya Eddie Mutwe yagamba mbu I'm coming for you ng'ategeeza Bobi Wine naye agenda kumunona. Munnange nga ayagala akwatibwe nga ekitundu ku wider crackdown ye kati Nuupu agisaanyaawo. Kakati IGP Byakagaba bamugamba yeekangamu agamba ne bakkaanya n'agamba kale ngenda kumukwata issebo. Oluvannyuma munnange ng'akwata akasimu akafanga ng'awulugumya eri General Museveni mugambo wange baŋŋambye nkwate Bobi Wine. Kaakati General Museveni abuuza nti bamukwate ku musango ki gwe yazzizza. Byakagaba n'addamu munnange naga tayimanyi ali anaaweya talinaawo musango gwonna gw'amanyi. Kati bw'atyo General Museveni n'amugamba naye tondeetera bizibu tugenda mu kalulu twakava okukola ensobi ku Besigye. Kakati ate n'ono temumukwata. Kakati munnange Muhoozi amaze okukitegeera nti IGP agaanye. Olwo n'akwata essimu n'akubira police commander omulala okubeera nga akwata police commander omulala ali wansi wa Byakagaba. Kakati munnange nabo officers bano bamaze okubeera nga bafuna obusimu mwetegeke ngeri mundeetere wano Bobi Wine bakubira IGP Byakagaba ti munnange anti batugambye tugende. N'abagamba nabadde mudogerezeganyizaako ne order from above n'agaana. Kale munnange Muhoozi amala okubitegeera agenda okulaba talabayo kakadenze talaba bw'atyo n'anyiiga era nga nti General Museveni ng'amaze okubeera nga ati ebyaliwo ku Dr. Kizza Besigye n'essaawa eno bakyanoonya ngeri gye bamuwaamu bail mu ngeri y'okwebuzaabuza kubanga bu recording ze baakizuula bwali bu fake era nga waliwo abali mu lukwe lw'okubeera nti no balaga nti intelligence y'amaanyi nnyo. Muganda wange ekyo ne kibeera nti nno kati image nga eya General Museveni eba etemerwako ettaka globally ekintu kyatayinza kubeera nga akkiriza abyenkozeeko bimala ate saagala kukola ki. Jjukira nti bano baali bategeeza ssebo n'omutimbu saidi oba Arua ggulu mbu gye baagala okumutugira ssebo era Muhoozi nga yeewaana bwe bagenda okumutuga. Hati Muhoozi bw'atyo jjukira nti kati waali essaawa eno nga bwe nkugambye nti Bobi Wine amusuza akukunadde nga bwe muli mu kikata. Mweraliikirivu nnyo ku pulaani za Bobi Wine ye zaalabanga enneekusifu hidden plans. Agamba omusajja ono ayagala ku overtakinga power ate nga munnange akimanyi bulungi nnyo akiraba nti Nuupu eri ku njegooyego ez'okusakisidinga nti just eyinza kukoleera bukoleezi nti lulinga luyiira nti solamu just kabiri nti kamu kiyinza munnange ate okukomekkereza ebitiibwa bye babaddemu nga First Family byabaddemu byakuliddemu emyaka 40 kyekimutta. Emyaka 40 kyekimutta. Kakati munnange ebyo biri awo nti okutya kw'amaanyi naye nga omusajja yatuuka akaseera ssebo nga agamba tulina okubeera nga tumukwata ampuliremu omusera. Kakati eyo nga tuvuddeyo tudde ate mu kibiina ekya Nuupu
tudde mu kibiina ekya NUP nga tunaba kubeera nga ate tugenda ku UPC okulaba biki ebiriyo. Eno nno munnange Latif Ssebaggala alina ensonga ye era nga ku radio emu nga ayogera nga yeemulugunya ku Fred Nyanzi nti agamba nti ebintu bingi ebimwogeddwako bye mumanyi, mulimu okutunda kaadi, mulimu eby'abakyala, mulimu n'ebirala. Of course ye byewakana. Bobi Wine yatugamba babagako nti bagenda kuba babinoonyerezaako. Kale bw'atyo ye Latif Ssebaggala agamba nti newankubadde bino byonna abantu babicomplaininga naye tanaba kulaba Bobi Wine nga yeenyeenya ku Nyanzi. Kubeera nti nno munnange newankubadde abantu baleese okwemulugunya okungi ennyo tanaba kubeera nga yeenyeenya. Ekyo naffe tukitunuulidde. By the way, naye nga Bobi Wine mutrustinga nti alina engeri gy'akwasaganyamu ebintu bye kubanga era olaba n'obwa Ssaabakunzi Nyanzi baabukola ki? Baabumuggyako. Kati Fred Nyanzi still nga bwe kiri nti munnange yalemera ku by'okwesimbawo. Abantu bagamba nti buli kaseera aba atabaala mu bifo, talinawo watuufu waagwa, nti alinga anoonya obunoonya ekifo just for personal gain. Abantu babagamba bwegenda obinoonye wonna bwe wayinza okubeera ng'obisanga obuuze, kubanga atugamba nti waliwo engamba ezibungeesebwa nti yakyusiza agenda kwesimba ku Kyakawempe North, n'agamba nti balimba ye. Kati essaawa eno waali asibidde ku Kyakawempe South ewali Kazibe Bashir mbu gy'asibidde, naye jjukira nti eyo isinyako ku bwa road mayor ate nga mu kulonda kwa 2021 yali ku kya MP Kampala Central. Ebyo mubimanyi bulungi nnyo. Okay, tetugenda kubanga tubigenda nnyo kawonvu n'akagga ebyo, naye nga still newankubadde nga ki naye ng'okwemulugunya kwo weekuli ge mazima. Kati munnange tugenda mu kibiina kino ekya UPC eno muganda wange ebintu byakyuse dda officially mu mateeka. Akena bw'atyo bamuvuunise, kooti yamuvuunise deeri muganda wange, era bwe batyo faction eya Walubiri bwetyo nebeera nga munnange Walubiri kati ye elected president owa UPC. Bino nno munnange biwanvu nti nalibadde mbikuyitiramu naye ng'ekiri nti yemboozi yaffe ye story esembayo mu mboozi yaffe eno ndowooza kambikuyitiremu byajja bitya bino lwaki, kubanga ekinyusa ekirimu nti Akeno ono jjukira nti gye buvuddeko kyajje asenkane Bobi Wine e Magere nga bateesa era atambula buli wamu ng'alaga nti nno ye talina kakwata ku Gen Museveni mbunno kakati azze ku revivinga UPC. Naye munnange amawulire go tegavunda nti Akeno ono yerangirira yekka obukulembeze bwa DP bwa UPC yawamba buwambe ku mudumu gwa mmundu era ng'ayambwako security agencies, kitegeeza order from above, bwatu n'abuwamba. Kakati munnange okusinziira ku document eyabadde submitted eri Electoral Commission era nga eno eteekeddwako omukono ba officials b'ekibiina, Walubiri bwatu yalondeddwa December, yalondebwa katutuzzeeyo ennaku z'omwezi nga 4 December 2020 nti ono yalondebwa era nga kwali kulonda mu ggwanga lyonna era district zaali 98 zonna zamulonda. Kati na defeating oba n'awangula ba contenders abaali beesimbyewo abalala basatu, kwaliko Joseph Ochieno, kwaliko Pinitek, Joseph Ochieno Pinitek, kuliko Dr. Dan Okero wamu ne Dr. Dickson Opul. Kakati munnange nti mu kiseera ekyo Walubiri yafuna obululu 278 ku bululu 593 obwasuulibwa era ne kikakasibwa nti munnange Party Electoral Commission nga ekulemberwamu Mr. Hamza Sewankambo. Kati UPC
nti eno ebaddenga jjukira nti erina obuzibu obukulembeze bwayo okuviira ddala May 2015 omukulu James Michael Akena mutabani we yali president wa Uganda Milton Obote bw'atyo yajja n'aclaiminga forcefully presidency y'ekibiina nti obukulembeze bw'ekibiina n'abuwamba buwambi nga ayambibwako ba state operatives mu controversial circumstances. Kakati party officials bagamba nti Akena bw'atyo yahijackinga nomination process May nga 3, 2015 era ne yeerangira nga president elect ekifo munnange ekitali organizingibwa UPC constitution mu ngeri gye yakikwasaganyamu kati okusinziira munnange ku party secretary general Honorable Isa Oto Amiza agamba nti Akena yatekinga over headquarters z'ekibiina ku mpaka kigambibwa okuba nti nga ayambibwako state security awo kitegeera butegeezi nti definitely amaze okubeera ng'agenda ayogerezeganyaamu nti njagala ngende mpambe buwambi nti kati nga olabamawo bwe yawamba DP bw'ati munnange najja era muganda wange nti obukulemberwa ambassador Olala Otunu bwe butyo munnange okusinziira ku bye bwalekawo byonna ne babisambajja. Kakati mu kiseera ekyo n'atuuza private consultative meeting atuuza akafubo mu kafubo kano n'akozesa akakeesa kano ne yeefuula president mu mateeka mbu yaliwo mu mateeka n'abypassinga constitutional procedures semateeka n'amukola ki n'amubypassinga n'amuleka wali ebbali bw'atyo ye ne yeerangirira naye ng'ebiri mu semateeka si bwe biterangirira owa UPC. Kakati move eno oluvannyuma bw'etyo yakyalengingibwa nti byonna bye yakola okwerangirira byatwalibwa mu kkooti era omulamuzi Yasin Nyanzi 2015 n'asalawo naawe ensala ye n'agamba nti okulondebwa kw'Akena kwali mu bumenyi bw'amateeka null and void illegal era n'agamba nti kwali kumenya constitution ya UPC. Akena bw'atyo n'ajulira mu kkooti ejulirwamu 2020 naye munnange nga tebannaba kuwa ensala ey'enkomeredde. Kkooti bw'etyo yagamba nti walina okubeera nga bateekebwawo oba Akena takkirizibwa kutegeka delegates conference yonna. Takkirizibwa kubeera nga ategeka delegates conference yonna kubanga ekyo kiyinza munnange okuwanvuya ebintu. Kakati Otunu ng'amaze okubeera nga resigninga Otunu 2016 kati vice president omukulu Joseph Bosa bw'atyo yafuuka president w'ekibiina. Bosa oluvannyuma n'alonda Peter Walubiri nga vice president we 2019. Kati Bosa ng'amaze okufa okuta ebbanga limu 2019 Walubiri n'afuuka acting party president nga atambulira mu ssemateeka article e14 kawaida akokuna akatundu akokuna aka UPC constitution. Kakati munnange nti okumalawo ogugulana kuno konna konna okubaddewo kati obukulembeze bwa Walubiri ne butegeka okulonda okwerufu nga batambulira mu mateeka ag'ekibiina munnange nga era bakalabalaba beba district registrars nga balina signatures ze bataddeko bulungi nnyo kukakasa ensonga eyo bwe batyo ne bakakasa abayisimbyewo nti be bagundi ne gundi. Kati nebakubadde nga districts 8 nti tezalonda tezaparticipatinga n'endala results zaazo bazikansolinga 4 endala 4 districts 8 zo tezetamu kulonda. Kakati ate districts endala 4 ebyapa mu kulonda babikansolinga olwa ebitatuukirira irregularities mwalimu okubba. Kakati
bwe bagenda okubala akalulu ku districts ezisigaddewo 98 Walubiri bw'atyo n'awangula kakati mu bbaluwa ey'ennaku z'omwezi nga ey'omwezi nga July omwezi ogw'omusanvu 2025 nga tulimu UPC bwetyo neesaba Electoral Commission okubeera nga munange ekakasa nti Walubiri ye president wa UPC era nga bino byonna babigoberezeganya n'ensala ya kkooti ebaddewo 2020 bamaze internal elections nga bagamba nti Electoral Commission terina kubeera nga ekkiriza obukulembeze obutali mu mateeka obwa Akena kubanga nti kkooti yabugaana yabugoba ate era tebuli mu mateeka kusinziira ku constitution ya UPC. Kaakati munnange bwe tutyo tulabika nti nga tufuna okuva mu Secretary General waabwe Otto Amiza ne officials abalala bakakasa nti bagenda kuba bakolera wamu ne Walubiri era nga bo bagamba nti byonna oba public funding wamu ne political facilitation zonna babirikiraawo okubeera nga babiyisa mu kabondo oba ka faction ka Akena kibiina kya kununula bununuzi. Kaakati munnange ebyo nga biri awo UPC Akena tukitegedde nti tetumanyi oba ate era agenda kuddayo agambe bampeeyo ku BSFC bampeeyo oba oli awo asobola okukiwamba naye ng'atambula eggwanga lyonna alaga nti nno ekibiina era kiki kya kitaawe kya busika bwe ono kati kino akiraba ng'ekyobusika bwe olaba mukozi walaba Uganda akiraba ng'ey'obusika bwe. Okay, kambeerekereze ate tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atlantic nga bulijjo akuume.